Nana Herbal Mouthwash lyeddagala ettuufu lyennakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Airtel internet yaffe mukubireko Katende Joseph internet yeddukira ku speed ya kika kya waggulu nnyo installation ya bwerere agenda kugyewaji kutereyo mu dduuka akutere mu waka akutere mu business yo akutere mu dduuka obere ne wifi nga abagenyi bwe bajjo bawabwika pass ante edda mu kyalo batuwanga album ati ne kuddako ne kati omugenyi bwaje mu remote naye kati twadda ku mulembe password ya wifi erichi so Katende mukubire ku namba eyo agenda kuwa internet ennungi ennyo oleme kusigala mabega. Then tuyina baganda baffe aba Nana Herbal Mouthwash agenda kuyambako okutereza amannyo ngenda mu drug shop yonna ekuli okumpi ofune Nana Herbal Mouthwash obulamu butambule bulungi nnyo. Weewaawo ensonga z'akantu zetuusiza wano naye nga mugamba mutya bwakedde akasana kavudde wano mu kibuga Kampala n'ebitundu ebiriraanyeewo. Tuli ku Dr. Kwefu official era nga boolaba akantu lero kakyukamu ne kakyukamu era nze tumugeye mukyeshe mulwazi omwana waffe oyo afi nga kwanze bwe mbyogera wano mujja kulowooza nti nimba afi yandibanga omanyi mwala kasana ndiko okulala lwala n'atandika okugamba nti bana ezettala zimpunyira bubi ezettala ziwunya bubi muzijjeeko sukali ngaawo omanyi nga sukali alingimu olunnyonnyo afi bannange nze kyoyita mukwanze n'akavaayo nowe wange twakavaayo nawe wakavaayo toli mwezi kati mwezi nze ndi mu episeezi mwezi kati kyalimu nkanga walaga nti kyoyitamu nkimanyi kati afi woyita tutegeera wate yabadde yerabirawo yali yerabirawo akabanga kabadde kayiseewo kati abanga ebbanga lyamaze abanga bonosanga omuwala omuto nti gwe gusoose so bambi abakyala bali endowooza ensonga mugitegedde nti afi kyayitamu ffe tukimanyi naye tumusabira oli omusumba yagamba tya mukyala wange tasobodde kujja nindako omusumba yagamba nti obuuza owaki obuuza omusajja alina omukazi nti munaazaala n'azaako n'agamba omukazi tumulina ate ali fatayiro tuli ku kituuti omusumba ng'atugamba omukazi tumulina ate ali ki fatayiro myaka egyo kati olwagira n'agamba mbu mukyala wange teyasobodde kujja yadde mu nsonga z'ekikyala naye kati oyimirira ku kituuti katugambe kati kwefoze kukola oze ku CBS kukola oba ku radio oyimirire ku katuuti oba ku radio n'ogamba nti bana ejjo sazze oba mukyala wange tamperekeddeeko leero yagenze mu nsonga sobulaba gundi ono bwe yafudde balagadde sekadde bannange omukama mumuze mirembe mulimu akaseera mulimu kulimu w'abantu nga buli bafa abalengerera okumpi balabanga ekya bulijjo naye mu mulembe gwe tulina ogw'abannaddiini bw'ofiirwa abo bwe bamulembe gwa Sipiriyani Kizito Lwanga waliwo ono yali we twaziike na mugongo yani is it nkoyo yani nkoyo is alive wale gwe twaziike na mugongo eyo kati ekulbolaba ate no madiini gonna mulimu basiraamu n'abasiraamu mulimu omusiraamu afa n'ogamba seeka muzaata agende n'ogamba mukama tutwogere kale buli ddiini yankizo naye twogera ku ddiini ez'enkizo seeka muzaata yagenda tulabye kitaffe mu Katonda Spino Lwanga naye yagenda kati tuzeeko ate tulaba wano balagadde agenze kwegamba kati generation eyo bwegenda kakati otunulako emabega n'olaba mu buli ddiini nno wonna kubanga buli ewali oligino wabawo duplicate kakati ogenda okulaba nga
omanyi akawunga kabaamu emitendera wabawo namba emu kabaka mubaamu namba 2 so buli namba emu giraba bwevaako 2 3 paka lemutuuka ku kyacu batuga alima kirisa yaliwa kyacu batuga namba emu tabaamu kirisa namba emu sike kawunga kana akatukula yakeedu nnyo mbuteka bamukiriza mbakati akataka yera ako nayonna ali atandika ebigambo ebyo mayenga bobera ne moroka nogamba emoroka ezenkadde ezo ziba n'ebbaati ziba n'omutima nege ebyaddala emoroka empya tesingika anti emoroka empya esaza kitundu ky'ekisumuluzo ewunyako kiwunye tesingika so kakati namba emu ezo bwe zigenda ziggwawo mu basiraamu mu bakatuliki mu balokole kuba n'abalokole obalaba namba emu y'abalokole bw'oginoonya taata wono omwana ono gundi yani ono rapa babaluku taata we bw'onoonya generation eyo kadi otunula generation nga bwe zizze zikkirira paka koze tulina kati nze manyi balokole nasinga kutegeera nnyo Serwadda wa Victoria kati eyo Serwadda yedda baserwadda be badda ku bagundi abo Bagulivasi Musisi wa prayer palace wali ekibuye ye Gilivasi Musisi ye Musisi yes waliwo no muganda wa Joseph Segawa yali owa Katwe gets eyafiira emayuge mu Kabenje ona bana bafiira mu Kabenje yali n'abazungu yali n'abazungu yo generation balabye kubo kati yo generation then inozaake yaba Kiganda ba Serwadda kakati nojja kweneddako kakati ogenda okulaba ndi gye tukoma okweyongera ekintu kigenda kipunguuka kinaabuuka so bw'ofiirwa abantu modro w'ennyamira kubanga eddiini ze zimu ku mpagi okuyimirira eggwanga kuba bamanyi ebyafaayo by'omugenzi kati ffe tuyinza oba nga tetubimanyi nnyo kati nze ŋŋaazi abamanyi ebyafaayo by'omugenzi Sekadde eyakawumula ennaku eziyise bagamba nti be bamu kubakyusa nnyo n'okwagazisa abantu okugenda okusaba abantu bate bakyagenda mu makyaki amasizo nga bagavaamu nga babuulira enjiri ekwagazisa okugamba nti kati kiringa mu Busiraamu tulinayo omusajja nze mwagala nnyo ennaku zino Sekakiti siri Musiraamu naye owulira nga engeri gy'annyonnyolamu ensonga Sekakiti Sekabuyondo baba wange naye gwe Sekabuyondo mumanyi irimu ze zisessa nalinga muwulira nnyo kati ate lumu ajja wantu twali tukyalina mbulayi nga anoonya nanga njagala just kulabako kati nga nenge bujjo njagala mulabako nga ne tweddira omuziro gumu so embuulira eyo egenda ekendera so kitalo nnyo mu sekita y'eddiini bagenda program nalabye eri etya nayo program bagenda kumuziika bagenda kumuziika wennyini awo enamirembe olunaku olwaleero ennaku z'omwezi leero ziri 10 omubiri gwe bagenda gutwala wali Entebbe ku Archdeaconry headquarters wali Enamate then lunaku lwe lumu olwaleero ajja kujja wano ku St Paul's Cathedral enamirembe then ajja kuba staff bajjamu kubaka erisa evanyuma then wajja kubaawo service ku ssaawa emu kawungeezi then enkya ku Lwokuna ajja kuwa main funeral service ajja kutandika ssaawa 4 enkya ku Lwokuna then azikibwe ku ssaawa 8 awo wennyini bagenda muzika ku cemetery Cathedral Cemetery ba bishops from ba bishop ava mu diocese bonna baziikibwawo so kitalo nnyo buli bw'oba omanyi kyekitegeeza okuviibwako empagi naddala mu ddiini ne mu buwangwa kuba ebintu bibiri kati ebitufuga morale tufugibwa spirituale eddiini then obuwangwa bwaffe then ne mu bukulembeze kuba ne mu bakulembeze mulimu abakulembeze generation eri enkaddemukko kati ate tulaba ate waliwo empya ejja eyigidde ku nkulu eyasigalawo naye ate enempya erifaalinga nnyo kweri enkadde nnyo enempya ennyo erifaalinga ku nkadde nnyo terifaalinga ku nkadde kaddemu kati kati bizibu
Lwaki mubuusa abantu amaaso? Oyo ataliko gamba ati ojjukira ku mulembe gwa Amini naye nga teyalina kati nga ate onsanga nange njo ebiseera bya Amini obiraba. Anti kyetaaga kusoma. Mu generation ya mubotandika okusoma n'osoma ddala ebyafaayo ebitali distorted. Mulimu ebintu ebimu by'otunuulira n'ogamba noyita ku luguudo ne bagamba oluguudo lwakolebwa ku mulembe gwa Amini n'olutunuulira n'ojja n'otunuulira n'olukoleddwa kati ku mulembe guno gwenyini ne weesalirawo n'ogamba ndifaalinge ku nkadde kadde oba ndifaalinge ku nkadde ennyo. Anti oyitako step emu n'odda ku nkadde ennyo n'oddayo n'olaba ku zi cooperatives engeri abalimi gye balinga beegattamu waliwo mwanyi biki kati gwenyini n'oddamu n'ogamba ndifaalinge ku nkadde kadde oba ndifaalinge ku nkadde ennyo. Ensi bwetu bwetuvuga weewaawo olunaku olwaleero omugenyi wange ye Dr. Kwefu kati etanze mukubiriza wa Sheeno ndowooza ndi wa ddembe okutwala nga bwenjagala. Eno kyano yammwe nze bankyazaako bukyaza. Ku menu tulinako ebintu ebyenjawulo tugenda kubanga twogerako omusumba Sekadde tumaliriza tugenda kwogera ku nsonga y'abasibe ba Nuupu abavudde ne bakkiriza emisango wakati mbigambo ebingi ne bagamba nti bakkiriza emisango emyaka ena gye bamaze mu nkomyo basaba President wa Uganda General Museveni abasonyiwe abaddiremu mpoza ani yaddira mbobugulu Muteesa yaddira mbobugulu obutono. Weewaawo bwe tuvaawo tujja kutuna ku nsonga waliwo ensonga Kwefu ensonga ya Hajji sinagitegeera bulungi nnyo ono Hajji gwe bagamba nti nkotinga ebigambo by'abantu saagalaga nti bagambye mbu yasobya ku mwana w'emyaka 14 emboozi etandise yatandikidde ate enjukiza emboozi ya muzibe wa ECB4 nga bwe yatandika nemaliriza ng'eri bweti okitegedde kati emboozi ya Hajji naye ekyali awo. Okay noza tandikire ku nsonga y'abasibe b'ennyupi abavuddeyo mu kooti awo ne bakkiriza ne bagamba nze ndwawo okuwuliriza omuntu n'agamba nti nzikiriza omusango baze nalina looya wange n'aŋŋamba ne bakusanga ng'obadde otema omuti ng'omusango gukutwaziza mu kkomera obadde otema muti bakutte tokkirizanga kubanga osobola okuba ng'ogaludde kwetakula bw'otunuganze nagize bwete ejjambiya kituufu n'ogamba ate nze natemye. Okuvaayo ne bakkiriza emisango egibadde gibavunaanibwa nga bali mu kkooti y'amagye. Kitegeeza ki? Waba wali kifaananyi kyalabikiddwawo nga abagenda mu kkomera nga bali bawagizi ba Nuupu okuva mu kkooti awo ne tubalabako nga mubambadde ebyambalo by'ekibiina ekimu ki NRM kiri mu buyinza naye byaleese ebigambo bingi. Tuze omukenkufu Dr. Kwefu hosti wa leero kakati ekigambo kiki kyenkozesa kati obukenkufu buli eri waggulu baba profesa anti era oli mukenkufu twali kakati omuntu yekka ayinza okutunula abaana abo kye baakoze n'okkakkana ku bo bennyini ng'abantu n'otandika obbakolokota gw'obaako ekikyamu bo nga bba abantu bw'obaddako n'obakolokota olw'okusalawo kwe baakoze gw'obaako ekikyamu naddala ng'oludde ku kyalo kino kwe tuli okitegedde mutala Uganda kubanga ekikolwa kye baakoze ne mu Bayibuli kyakolebwako lunyiriri kyolwo Kwefu abasibe Bolivia lutaya kye baakoze ne mu Bayibuli kyakolebwako tuli byafaayo ebyaliwo yesebo bw'ogenda mu lubereberye lubereberye that is Genesis essula ya 20 Bayibuli yayinze binyina Bayibuli kusimu wano ngenda kusoma lubereberye essula 20 egamba bweti olunyiri olusooka Ibulayimu n'ava eyo n'atambula okugenda mu nsi ey'obukiika obwa ddyo. Ibulayimu n'atuula ejja gy'abakkiriza mu bukiika obwa ddyo. N'atuula wakati wa Kedesi ne Suuli n'abeera mu Gerali. Ibulayimu n'ayogera ku Saala mukazi we nti ye mwannyinaze ne Abimereki kabaka we Gerali
n'atuma n'atwala Saala. Ti Ibulayimu yatuuka n'atandika okubeera mu kitundu bakiyita Gerali. Kabaka waakyo gwe bayita Abimeleki. Ibulayimu yagamba Abimeleki, kabaka abuuza Abimeleki, waayo omuwala gw'oli naye sitole ki? Ko Ibulayimu oyo mwannyinaze. Nsonga ki? Okitegedde nti omusajja yaddira mukazi we Saala nga basimbudde okuva eri, basimbudde batuuse mu kifo. Bwe yatuuka bwe yatunulira kabaka bw'ati, kabaka n'ambuza waaye omukazi gw'oli naye sitole ki? Ko Ibulayimu nti mwannyinaze. Naye nga mukazi we, era Bayibuli kyevudde egamba nti Ibulayimu n'ayogera ku Saala mukazi we nti ye mwannyinaze. Biki ebyaddirira nga amaze omugamba? Katonda n'ajjira era bw'amala omugamba nti mwannyinaze, Abimeleki n'atuma n'atwala Saala. Naga kati kasita ogambye nti yali mwannyoko nti kantwale mututte. Naye Katonda n'ajjira Abimeleki mu kirooto ekyekiro n'amugamba nti laba, gwe oli mufu bufu olw'omukazi gwe watwala, kubanga alina bba. Abimeleki yeebase Katonda ajja mu kirooto n'amugaa, gwe watwala omukazi alina bbaawe. Koyo nti ani ate? Abimeleki yali nga tannamusemberera, n'ayogera nti Mukama, olitta eggwanga newankubadde nga tuukirivu? Kuba nze ndaba sina kizibu kyonna kye nakola. 5 n'agamba nti teyaŋŋamba ye yennyini nti ye mwannyinaze. Kati kabaka agamba Katonda nti omusajja yennyini ye yaŋŋamba nti oli mwannyina. Bwenze naye mwannyinaze. Naye omukazi yennyini n'ayogera nti ye mwannyinaze, nti n'omukazi naye n'akikatiza nti ono mwannyinaze, nga nina omutima omutuukirivu n'engalo ezitaliiko kabi bwe nakola ekyo. Ntize mu mutima gwange ne ntwala omukazi. Naye omukazi gwe natwala mukazi oli gwe yaŋŋamba nti ki? Ye nga amanyi oli mukodomi we yamuwa muki? Omukyala. Ontegedde bulungi. Katonda n'amugamba mu kirooto nti weewaawo, manyi nga wakola ekyo ng'olina omutima omutuukirivu, era nange nenkuyiyiza nenkuziyiza okunyonoona, kyenava nnema okuganya okumukwatako. Nti bino byonna byegenda okubaawo nga wakati wa kabaka ne mukyala wooli tegunnaseka. Ayi kabulu yaga akuseka amuteeka kotulo. Obaka bugenda okujja. Ngatana bakubaako wakoze Katonda yavuga kye nava olimo okunyonoona. Kale nno zaayo mukazi w'omusajja, kubanga ye nabbi naye ali kusabira, naawe oli bamulamu. Era bw'otoomuzzeeyo tegeera nga tolirema kufa gwe n'ababo bonna. Katonda amulagira nti zaayo mukazi w'oli. Abimeleki n'agolokoka enkya mu makya, n'ayita abaddu be bonna, n'abuulira ebyo byonna mu matu gaabwe. Abasajja ne batya nnyo. Ayisa naye ekyanguddeko ekiro, natwala omukazi. Omukabuse oli yaŋŋamba nti oli mukazi we mwannyina, ntuukeeyo. Katonda bye bino bye yaŋŋambye. Abimeleki n'ayooka ayita Ibulayimu. Kati mu nsonga eno Ibulayimu be basibe ba Nuupu. Okitegedde? N'ayita Ibulayimu. Kakati Ibulayimu bw'ajja be basibe ba Nuupu tokyerabira. N'amugamba, kati baka n'amubuuza Ibulayimu nti okoze eki? Nange nakwonoona ntya gwe okundeetera nze n'obwakabaka bwange okwonoona okunene, onkoze ebikolwa ebitagwana kukola. Okitegedde? Nti waki wannimba nti oli mukazi, oli mwannyoko kyokka nga ki mukazi wo. Kati nze nize ensonga lwaki Ibulayimu yalimba. Abimeleki n'agamba Ibulayimu nti walaba kiki ekyakukoze ekyo? Kiki kye watunuulira n'osalawo nnimbe? Ibulayimu be basibe ba Nuupu. N'ayogera nti kubanga nalowooza nti
mazima okutya Katonda tekuli mu kifo kino. Ndize bwe natunula wano nga ndaba okutya Katonda wano tekukola ki? Tekuliiwo. Kati yenna gwe baalimbye omuntu asobola okulimba n'agamba maama we nti tamumanyi, asobola okwegaana maama we singa akulabamu nga singa akugamba nti oyo maama wange. Onogoze naye ye maama wo. Si maama wange. Singa akutunula mbwati ng'obwa Katonda mugwe tebukola ki? Tebuliiwo. Ng'ekimuyisaawo kugamba nti si maama wange. Waliwo abakazi bangi abaweeredde abaana babe masomero gaba orphans. Naye nga bataata b'abaana gye bali. Nga bw'atunatuna mbwati nga bw'anaga ntaata w'abaana gy'ali abaana tebajja kusoma n'okulya tebajja kulya. N'agamba bw'ati. Ibrahimu n'ayogera nti kuba nalowooza nti mazima okutya Katonda tekuli mu kifo kino. Nange balinzita olwa mukazi wange. Kabaka yali attayoko ku bantu. Bakabaka genda onoonye Dawudi mu Bayibuli. Bakutta kasita olemera mu mukazi. Nti mukyala wange. N'olemera koze tajja mutwala. Kakati bakubuuza ku mukazi n'obulamu oyagala ki? Kati gwe nga Ibrahimu otunulamu n'ogaba mukazi wo nga mukyala nkwagala. Naye kankwegaanye. Naye embeera weeri singa mmala n'ennemezaamu fembi tugenda kufa. Tetulina bulamu. Kati kyembadde nsaba kanimbe tukole ki? Tuyitewo. Era naye mazima ye mwannyinaze mwana wa kitange naye si mwana wa mmange n'afuuka mukazi wange nti oyo mukazi wange kalo Katonda bwe yata awasigadde mujja kwesomerawo ensonga ngikuwa. Kano nno kaabagezimu. Sika buli omu. Wakati mu nsonga eno tutunuulidde ani kabaka. Era bwe tumala okumutunuulira ne tukunga nti abasibe bannupe. Ne tunula Ibrahimu yaani. Kakati bw'otunulamu bw'oti Bayibuli egamba mubeerenga bagezigezi ng'obwana bwaki? Obwana bw'emisota. Otunulamu bw'oti. Kakati wano tewali asobola kunenya Ibrahimu. Nti abagoberezi ba kabaka oyo ne bakandi badamagamba nti bakkiriza akkiriza Ibrahimu okugamba nti ono si mukyala wange. Yali akimanyi nti kabaka mutemu. Bw'olemezaamu ofa. N'abali ene wansi bakimanyi nti omusajja kye yakola Ibrahimu kituufu. Era ky'olaba ku lw'ennyumba ya Ibrahimu tonnawulirayo mukulembeze anenya Ibrahimu. Gwe wawuliddeyo omukulembeze ava mu nnyumba ya Ibrahimu anenya Ibrahimu lwaki wakkiriza nti lwaki wakyusa n'ogamba nti oli mukazi wange? Tewali yayogera. Tewalina. N'essaawa buli kati. Buli muntu agamba we understand. Tukimanyi. We understand. Era n'abantu abamu bagamba byonna bikolebwe naye ffe tumanyi iki? Ekituufu. Tuli ku byawandiikibwa. Nnyo. Kubanga omuntu bw'aba avudde mu kkomera nga ayambadde akasaati ka kabaka. Nga mukomera ageze ovaayo. Yagenda ayambadde olugoye. Lulala nnyo. Ageze okudda. Najja nga ayambadde akagoye k'abalangira. Okitegedde bulungi nnyo. Akati gwamunenya ng'akutegeezezza nti eno gye ndi obwa Katonda ebyaddala sibulaba. Nsobola okuttibwa ku lwaki? Ku lwa mukazi wange. Kati kamuweeyo afuuke mwannyinaze omusajja agende yeeyagale ne mukazi wange kasita akitegedde. Kyekiri kye nkugambye nti omukenkufu gwe ntudde naye wano. Kano kabagezi. So era awo eyo ensonga nze ngenda gikomyawo nti eno ensi etegedde ti kabaka obwa Katonda takola ki? Nti bw'aba asobola okuweesaayo omuntu kati ono bw'aba yawaayo mukazi we kakati lwaki omuntu aba tawaayo mukwano gwe n'agamba naye mukwano gwange nze yeyampubisa nenkola ki era mukwano gwaddeyo n'agamba boyi wange yadde ayinjoleyo naye nkitegeera era ne mukwano gwagamba sijja wama divorce yagambye divorce yadde ayina ataasabulamu era nawe tosobola kukola ki? Tosobola kumunenya kubaka Ibrahimu akugambye essaawa yonna nabadde ntuuse ku maze nga musajja agenda kukola ki? Kuzita. So nenga nina okukola otya? Byonna ebikoleddwa
nina okukola kutaasa bulamu kati mu mbeera eyo yonna totunuulira Ibulayimu ng'awaddeyo mukazi we kati bw'oba olina ekizampu ye yawaayo mukazi we olw'obulamu bwe kati awaddeyo mikwano gye gy'asanze obukulu tomunenya. Kati mu biro byonna mutegeere abagezi mukategeere tutugenda kwogera nti ono ye kabaka nti ate ono olugero lw'abalangira kati mumuddeyo mu nsonga gye twatandise nayo nti abawagizi ba Nuupu kati mumunoonye ebyawandiikibwa kiri tusomye mu lubereberye essula 20 emboozi we tugijje Professor Bijjawa kweno chanene ekulemye chanene ekulemye kuba kati obwongo ndaba bungi nnyo wano olina okuyita mu ngero kuno kujja kusumbuwa nnyo abantu bakutegeera abantu bumanyi kati eno chano zirize tubeerako tunyonyola nnyo abantu eno mubanyonyola tetunyonyola nyabe waffe benyonyola weewaawo kati ensonga bwati ojunzise kati ndowooza kati tutambule tudde ku nsonga era kati actually katumaleyo ne kana akanyiriri kale obadde okabuusa kamale kawasomera waliwo maaso awo kibajja okulaba ate bakimbuze ali mu kanyiriri nga tetwakiraba bw'amala okumuddiza mukazi we Abimeleki n'atwala endiga n'ente n'abaddu n'abazaana n'abiwa Ibulayimu n'amuddiza ne Saala mukazi we. Abimeleki bw'amala okutta yakwata ku bimu ku byobugagga bye n'abookyayo n'abawaayo ku ndiga era Abimeleki n'ayogera nti ensi yange eri mu maaso go tuula gy'onooyagala. N'agamba Saala nti laba mpadde mwannyoko ebitundu 10 ebya ffeeza ndaba kyekyokubikka ku maaso gy'oli era abo bonna abali naawe ne mu bigambo byonna agattiddwa. So bonoolaba nga Ibulayimu bamwokyezaayo kasente wali bagambidde nti omwana alina okufuna entandikwa mwekiri okitegedde nti abamu ku be baddiza n'okubookyayo bajja kukola ki kubookyayo babavaayo nti ajja babaayo ku ffeeza ajja kuba endiga n'ente abaweeyo ne kubaddu tewewunya nga balina ne kubakuumira etalo ono ojja kubalaba nga otegedde bulungi nnyo akwate obadde okaleseeyo badde ate nkerabidde bajja kubawaayo ente n'abaddu n'abazaana okitegedde n'abiwa Ibulayimu n'amuddiza ne Saala mukazi we. Kati Saala bwe bulamu obulamu bukuddiziddwa naye bajja kwokya nayo oluvannyuma lw'okuddiza obulamu tutegeera kamale wansi awo Ibulayimu bwe bamala omuweeyo byonna n'asaba Katonda n'awonya Abimeleki ne mukazi we n'abazaana be ne bazaala bonna kubanga Mukama yali asibidde ddala embuto zonna ez'omu nnyumba ya Abimeleki olwa Saala mukazi wa Ibulayimu. Nti kino ekyakolebwa Katonda yanyiiga nnyo n'asiba embuto z'abakazi ba kabaka nga tebakyazaala n'ebintu byonna nga bitambula bubi. Okitegedde kakitegeeza okuzzaayo buzza Saala omu kyataasataasako ku ki naye yabookyayo so kati wano bw'onolaba abookeddwayo ng'obulamu butambula balinamu bajooga balinamu kubaddwa babakuuma biki byonna mu byawandiikibwa bikola ki kekali akagambo temugamba nti baalya byonna bijjirako era ne bw'osanga nga balinamu kasente still understand nti mukimanye nti baataasa obulamu naye kubanga kati omusajja bw'amala okuwa mukazi wo ate bino bwo bimuziririre era nekikukuba kiba kizibu kuba twategedde talinamu bwa Katonda n'akuwookyayo n'obimuzirira n'ogamba nze kasita nziriza mukazi wawe mugambe ente atwale ate wali wamugamba nti ekyo nakyo kiswaza kati okuswala abujjamu obusungu n'akutta kati osalawo n'ogamba ate naakola ki n'abali eno bakitegeere nti bannaa bino mbirina naye nkiriza obwakabaka bwasazeewo nkuuma obulamu. Kakati wano we tugambira kabaka nti bwe kibanga kutaayo buti
mukazi wa Saala omu kitaasa olulyo olwo lwonna kati ate obwakabaka bwonna bw'obuddiza eddembe lyabo ne bweyagala simayo bwakategedde kati olaba nange atudde wa nti bw'oba wakwata bukwasi Saala Ibulayimu omu n'afuna emirembe n'omuddiza mukazi we nkategedde Ibulayimu omu bw'ati abadde talina mirembe bamutwalako mukazi we n'omuzza tusaba Katonda oyo ayogedde naawe okomyewo mukazi wa Ibulayimu ayogedde naawe n'ebirala bingi n'obwakabaka bwonna obuddiza abantu ba Katonda tukikubire mu ngalo ekyo haleluya amina gwe kwefu leero ekyawandiikibwa kya leero mpuliranga ayagala n'okukomaawo tokomaawo ekyawandiikibwa kya leero kivuddewa kivudde mu lubereberye essuula 20 olunyiriri olusooka paka ku lunyiriri olw'18 weewaawo ndowooza tuveeyo eyo kati tugende ku nsonga ya Hajji siri ebiringa ono ogenda kunkyusa ku script zange tukolayo katono sikwesiba ku bantu anti ffe tukanya kimu watch time weewaawo understanding nga tuvudde waawo kwefu tulina ensonga ya Hajji ensonga ya Hajji eyo n'omwana we n'omukazi mukyala we ebigambo nga bwe byatandise ate bugenza okukya olunaku olwaliro si lwakusatu ng'ate bikyuseemu ekisookera ddala ekyebuuzibwa mu ddiiro ddala Hajji yasobya ku mwana we wakati mu baana be bonna be yalina mu nnyumba kyekisookera ddala kusinza nga bwe babirabye kibi nnyo nti omulembe gwe tuyina guvugira ku bajampinga ku conclusions olwa emotions n'olw'engeri gye baba story gyebezzeemu omaye endeeta ya story yeereetera abantu okugenda ku conclusion kakati nalabye abantu nga olwedde omusango bagusalidde dda Hajji abasoose okulaba nti ekizibu story eno kye yasoose okufuna nti yayitidde mu social media alale social media jjukira social media tetuyina budde kye batugamba kyesooka okugenda nakyo tukukomerera twetonda luvannyuma kati kikuwe mu budde nga bwe kiri twetonda luvannyuma era nalabye abantu nga bayirirya Hajji naye nga bano baawuliddeko ku story saidi ya Hajji ontegedde sigamba nti Hajji yakikola oba teyakikola kibi nnyo nandigambye amateeka galamule naye Uganda okunoonyereza paka lwe tutuuka ku kye tuyita beyond unreasonable doubt mu Uganda kizibu era nnyinza obutakikasuka nnyo mu mateeka nti amateeka galamule because beyond reasonable doubt mu Uganda teriiwo mu Uganda ebiseera ebisinga olwa resources olw'akasente banoonyerezaako paka akasente we kakoma then ne bakuwennamula kizibu kikalubamu nnyo emisango mitono nnyo nnyo gye banoonyereza paka beyond reasonable doubt but bw'owuliriza emboozi ku njuyi zonna ofuna ekifaananyi ekigazi nti tulina ekizibu mu famire saidi zonna famire si eyaabwe zonna saidi zonna zikozesa ekintu ekya bulijjo ekikozesebwa nti omukazi asobola okuba omutuufu bwannyonnyola emboozi ye naye bwe tuddako mu bintu nga ebizze bitambula asobola okuba nga mukyamu ng'omusajja amuyunga section kubanga omusajja yenna buli lwofuna obuzibu n'omukazi akozesa nnyo ekyokulwanyisa ky'okusooka okuggyako ekitiibwa bo kyekyokulwanyisa kyabwe waliwo n'ebigambo batera okukozesa nga twawuka tomalaako ekyo tolabirira waka okwana abakozi bo namusanga ne maid bo ekyokulwanyisa kyabwe kusooka kwambula kitiibwa kyo nakigattako n'amaziga kati bw'amala okuggyako ekitiibwa kyo n'agattako amaziga kati ebyo bintu bibiri bw'oba tokyalina kitiibwa nga ate n'akikuggyeko akikwambula akaaba nga bye bagamba never trust a crying woman
omukazi kasita akaba obwesigwa butandika okubukendeeza because emotions bazanyira nnyo ku emotions ife abasajja tuli ba logiki nti oyagala onnyonnyola abantu bategeere toteekamu emotions era otera okulaba ne bana oyo ataka abana tuzigo abasajja ataka abana amaziga amaso makalu n'omusajja afiirwa omwana we ne bamubikira omwana n'avuga emmotoka n'ajja ne bateekateeka ebyokuziika nga tasitonyeza yadde kuki yadde ziga kati abakazi kizibu mukko so against the background y'abasajja abambuddwa ekitiibwa mu public olw'ebigambo ebyo kuba ebyokulwanyisa abakazi bye bayina bbanga lyonna era buli musajja oli candidate wakwata maid ekiri ku oyo Hajji buli musajja candidate waakyo namusanga ne neighbor abadde alira neighbor mu kubuliri bwange kuba emboozi zaabwe balina okuzisonsekamu ebintu ebiwaawaaza amatu agawulira n'agamba kisoboka kiki oyo yenna kwefu gwe tulaba kakati gwe ne bonnyonnyola otya jjukira abakazi bo baatondebwanga buli lwe mujja mu public court mujja omukazi agukulembedde era abakuli mu buziba golo ziba 2 kuziba already olw'okuba nti mukazi abaguli mwezi 2 kati bw'agattako n'agenda azannya kaadi ze bulungi nnyo n'anyumye n'aleetawo sigamba nti kino kiboozi kati nze nkuwa geno picture then newa Hajji ngenda kunnya n'ategeeza emboozi ye bulungi n'erayiminga bulungi aba akwongedde ezi nya gwe tonnateeba tonona kulowooza kutuuka ku gwo gukyalinya kuba yakusooseeyo mu mawulire banga lyonna be batera okusookayo abasajja tetusookayo nannyonnyola maid nannyonnyola bw'aba akuyambye asobola okunnyonnyola obwenzi bw'abakazi ebbali anti kati ffe mbasajja kwefu bw'osookerayo omukazi bagamba ekyo kisajja kinyumya ebyomunyumba Katonda yakwata boy child n'amunyigiriza okutuuka kubeera nti bw'obinyumya n'ovayo nti mukazi nti omusajja yasoose n'agamba bannange ndi mu bufumbo nfa mukazi wange ankuba mukazi wange emmere agitunda gyengula ewaka mukazi wange bw'omuwa ssente agulira abaana emmere azitwala mu bino mukazi wange kino abantu basooka gamba siranko omusajja omukopi mboleka emitwalo ena omukazi wo n'agenda n'akola kino kati olwo aba akututteko nnyo ekizibu kye tuyina boy child kati n'akusookayo n'arayimingisa emboozi ye oluusi agireetamu abakazi b'ebbali bw'ayongera mu ebirungo nti obaleeta waka mu buliri ekyo kyonna sympathy ti ekisajja ekireeta abakazi mu buliri kati bw'aba taleese bakazi b'ebbali abeera ba maid obeera ba maid jjukira kati abasajja engeri abakazi gye baasula obuvunaanyizibwa bwabwe abasajja abasinga bodda tewina bwe weewala communicating na maid okujjako ng'osazeewo n'ogamba nja kuddanga nga ndidde n'ebino bye bitukwata n'oyingira ssaawa 4:56 omukazi asobola emmerayo mu buliri nga maid gw'olina okugamba bane maid yalina okugamba anko engatto ziri wali maid kakati ate bw'ocommunicating ennyo ne maid kuba ku makya oluusi abakazi oleka yeebase ebyo baabivaako ebyokutegekera abasajja breakfast oleka yeebase kati maid ku makya yakugamba anko nagambye mami tetuyina mmere naye aye kati yakubulidde naye tetuyina mmere oba tetuyina kino kati communication eyo ogenda okwesanga ng'ewaka essimu eri maid gw'olina okukubira obuuza abaana kati ebyo byonna byonna babigattagatta oyagala maid lwaki oyogera ne maid ku makya ate nanjogere naani ng'oli mbuliri oli mbuliri weebaseze jogere naani nawulidde omubuuza engatto bwewawulidde wakozeewo ki mukimanyi nti omusajja wange ayagala maid oyo maid ne bamugoba tomanyi ba maid bagobeddwa anti omukyala asobola okugoba maid banna mu mwezi gumu naye nga bonna obuuza bakoze eki oba kikola kitya ze sikitegeera naye nga byonna insecurities naye omukazi nga obuvunaanyizibwa bwa bbaawe yakyabulina kizibu omwagaza maid ng'omukazi yasalawo yakyakuleetera emmere yakyakkamulira akatunda nga gwokyali buvunaanyizibwa bwe genda obanoonye bonna sigambye nti abasajja mwebali ebisajjasajja abakwana ba maid mwebali munate mulowooza tubawolereza ate mulowooza nti no tubaliko wano tubasigira kifaananyi we muli naye ate ebiseera ekozesebwa nnyo nga ttuulu kakati ajawe awo oba ogenda mu kkomera kakati bwe byegattako bannabyabufuzi baffe
akalulu kasembedde nagenza okubalaba bonna balamu ku bizibu bye tulina mu ggwanga wano nga takwatanga Enule Mwanje ne kana akawala akala katambula nga takakwatanga nagenza okulaba ayingidde ne post empanvu ennyo nagenza olaba Nakiwala Kiyinja abiyingidde kakati kasaliyo baditumuuliza akatali yabuzizza omukazi ne taata w'omwana oyo mutuufu yali ludda omukazi n'akaabawo omusajja oyo yankuba ngamba kazi naye ngamba kibanga nti olutambi lwatanso kyuka kati ekyo kisoboka okuba nti omusajja bamufuleminga bulungi nnyo kasita kubanga ekyo nabadde nze nkiyina mu birowoozo because nze nnyumirwa nnyo okulira the other side katuyinawo side y'abaana y'omwana oli agamba nti Hajji omwana bakola ki nti babakako okwogera ebyo bayogera mu kamera because stories zonna zisobola okubeera too good nga naye teziri true naye waliwo esemberayo ddala kakati ne side ya Hajji era nakyo kisoboka embeera gye tulimu tulina embeera y'abasajja abaavaako olwa stress olw'ebiragalalagala olw'abakazi okusulawo obuvunaanyizibwa bwabwe olwa ebintu bingi nnyo abasajja babikola ebyo mu mayumba ono nno bamuvunaana kuba nti ali ku step daughter mulimu n'ababeera ku baana be bazaalira ddala mu covid awo nina mukwano gwange ayina home erabirira abawala bazaala nga tebanneetuuka ayina baana nga babaleeta awo ne babasuula awo naye ng'omuwala yamuzaala mu kitaawe era bwe natulira abaana abo ne ŋŋamba nno nga tonnafa teweevumansi obeera okyalowooza ku bizibu by'olina olw'okuba wekedde nga toyinaamu mitwalo 5 n'olowoozaako ku muntu agenda okukula ng'eyandibadde jjajjawe yekitaawe gihandolinga atya nga bakuzadde mu jjajjaawo kati omuyito olaba abaana babeera ku TikTok okwo ne babyevuma Justin oli n'akivuma munne gwe bakuzaala mu sengaawo gwe bakuzaala mu kojjaawo nga basinzira ku neeyisaayo n'agamba kirabika bakuzaala mu sengaawo nti okuzaala mu kitaawo kibi nnyo era natunula ne ŋŋamba nga bwekito bwe kiri so my point is buli side ebeere vigilant kino ekigenda mu maaso ensi gye tulimu yatabanguka abakazi baagala nnyo ebyenfuna babbi nnyo mutandikira mu mukwano naye ebintu bino gye bikoma bigenda nga biwera nga ennyumba muziweza ettaka liwera buli kimu kiwera ebyenfuna bitandika kakati ebyenfuna ebitandika jjukira asuula obuvunaanyizibwa bwe ng'omusajja otandika okunoonya maama mirembe wofunira emirembe kakati yeerabira nti no yasuula obuvunaanyizibwa bwe gwe oli mu kunoonya mirembe n'agamba omanyi kana ebyobugagga kambi mugobemu abikugobamu atya talina bwabikugobamu kuba biri mmanyago kale ekiddamu kubeera kukwasa bamaidi osobole abakazi atuuka ekiseera nga either olina kubeera mu kkomera either olina kubeera mu ntaana oba olina kubanga ebintu ebimulekedde webali abakazi mune n'abaana be era kyovula abakazi gwe teweewuunya nti omusajja bw'afa abakazi ebintu baagala byonna babitwale nti famire y'omusajja tefunako kintu na kimu ne imagine abazadde abazaala mutabani waabwe ne bamuweerera n'akola ebintu obudde eri gwalabye obukulu n'afa nti famire ya waabwe bonna enjiri etambula challenge gye tulina generation eno nti abakazi bateekebwa to compete with men omulembe guno abakazi babateekateeka kutuvuganya si kutuyambako nga luli bwe kyali nti tukolera wamu omusajja aguze ettaka nange nina okuba ettaka eryange webererayo n'ettaka beera n'akantu akako okitegedde gwe mulembe gwe tulimu nti batuteekateeka kuvuganya basajja kati n'abasajja nabo bakyuse kati beteekateeka kuvuganya bakazi ensonga lwaki agamba nze njagala omukazi ng'asula waabwe nga muzaalamu buzaazi buli omu abeere bibye abeere ewaabwe oba abeere mu muzigo gwe nga ngenda n'engusamba n'envaayo kati we tuli awo so abasajja gye bali abakola ebintu ebyo so omukazi yenna ng'olina abaana ewaka oba abazaala oba tabazaala eno generation eriso lirina kubeera nga George kubanga byonna bisoboka abasajja balina stress nnyingi nnyo
bino abasajja bwa planinga mbwati agenda atemese malaya ku kkubo ebyo nabyo bajja kuswala bwa planinga mu agenda akwane tayina sente zikwana okwana kwa bei wenzi bwa bei kati yava salawo naafuna omuntu ali vulnerable alina kubeera nga ali waka either made so zino stories tuyambeko kubikuka maaso erya abakazi abaana bo sente muzinoonya naye ofaayo siwagira muntu agamba muntu sirika era ono omukazi bwe kibanga kituufu munenya okuba nti yalwayo okwogera wekituukirawo oba oyogerera tokkiriza muntu akusirisa kyogere bwe kibanga kituufu kirwani because nze mbulamu bw'ensi eno sikolerera nnyo bantu kumanya oba ndi mutuufu oba ndi mukyamu nkolerera consciousness yange ntegera yange wakati wange ne Katonda wange kiki ekituufu so aje ati bwe kibanga wakati wo ne Katonda wo bw'okimanyi kyogera kituufu kigobe mpaka gye kisemba era walwa nawo n'abaana mbabuulira bwe kibanga bye muli mu kwogera nisha ne banno nga bye bituufu mubiremereko wakati wammwe ne Katonda wammwe mubiremereko paka ku musaayi ogusembayo era tewaba batiisatiisa nti baliwulira batya nti mwasiba kitammwe oyo aba takyali kitaawo aba yafuuka kiwengeneku ebiwenneku gundi byayimbako kazibwe kapo era ekyo kigoberere paka gye biggwera era tewaba kutiisatiisa nti baliwulira batya ng'osibye taata w'abaana abaana baliwulira batya sima ng'osibye maama waabwe o baliwulira batya ng'osibye jjajja waabwe baliwulira batya oyo aba takyali lwa luganda bwammwe mubaamu ekyoyo kiri ekyoyo ky'oli mu kusiba era tewaba kutiisa bwe kibanga munda muggwe kwefuwa abadde bagamba ne Hajji kamubuulire Hajji bwe kibanga munda muggwe yahe bakulanga bwemage kubaze audio ze besibako eza Hajji yakkiriza zi audio ze nawulidde Hajji ng'agamba Hajji ati ompeebuula jangu twogere teyagambye nti nakwata saagala mwesibe ku audio ezo audio mirundi mingi nnyo ffe gye tukubira ababbi n'omwegayirira mujje mwogere nze neegalyako yabba namba plate yange nenga tuli mu kunegotiatinga n'omubbi anzibye mirundi mingi nnyo omubbi akubbako essimu n'omukubira n'omugamba essimu yange onyambye ogikutte layini kange funawo kasuula jangu twogere ku nsonga za essimu yange kati awulira audio yayinza okugamba divorce alimba mbu kwefu yabba essimu ye nga nawulidde amwegayirira mbu jangu kitegeeza yagimuguza oba yamuwola ssente yamuwola kuba n'omubbi asobola okugamba nti namuwola ssente kuba nawulidde abagamba jangu twogere tekitegeeza nti gwe bayita okwogera ye mutuufu tetwagala mu audio mirundi mingi nnyo abantu omuntu asobola okubbako ettaka lyo yiika 10 ng'ebyaddala okimanyi yazibba naye n'ogamba ebyaddala yiika 10 sikyasobola zizza kamuyite twogere kale waakiri ampeeko yiika 3 wali ewali amala ebijja byaffe aleme kusenda bazadde bange kuweebuula magumba gaabwe kubateeka ku ki ye atubbi atusinga ansinze mu kooti y'abantu ansinze amagye ansinze wonna akasente akayina naye kamuyite tukole ki kati awulira agamba twabalabye boogera kitegeeza yamuguza naye nga gozze kwegayirira ku lw'amagumba ga jjajjaawo n'ekitaawo ne bajjajjabo abaweeko kale omugaye kale ebyaddala otusinze naye badde nsaba twala guli omusanvu wani wali ki so eyo audio tekakasa ne audio ya Hajji ya chairman era nayo tekakasa nti Hajji yakwata ki omwana so Hajji nze tawulo njikusuulira sijikusuulira nti manyi wakikola bate wagikola against the background y'abasajja abali mu makomera ng'omukazi asobola n'ofuna omusajja omulala genda ononye oluyimba baluyita mukyala mugero olwabasudde afuna akavubukawo ne kamukyanga bulungi n'atunulamu bw'ati ng'alaba tebajja kwekyanga bulungi ng'okyaliwo olina okuyingira mu ntaana oba okugenda mukomera bo basobole okwekyanga bulungi kisoboka so Hajji bwe kibanga munda muggwe muganda wange ebintu by'ensi gwe birabanga essimu bwe bikubanga essimu ekubye omuntu n'afa ate olwo ebirala ebisigadde so Hajji bwe kibanga munda muggwe sigamba ku lw'abantu ekooti y'abantu
abantu bangi abasibiddwa ne bagendayo ku bulabba nga bw'otunulira circumstances zibeetoolodde guggwa naye nga munda mu ye agamba ebyaddala sirina kye nakola kubanga essaawa zino tugenze ewaani tuva wa Abimeriki ng'omusajja awaayo mukazi we kakati naye ggwe bwe kiba nga munda mu ggwe bulaadi Hajji yahe nga bakulanga bwemage nsaba Allah wa kitiibwa omanye amazima galwayo naye bwe gayisi gayinza okujja nga n'okufa wafa nsaba Allah wa kitiibwa ne bw'oliba ofudde omwoyo gwagula akusonyiwe ku musango guno bw'obone olina bye wakola ebirala byonna akusonyiwe ku lwakino ku lw'ensonga eno kubanga kino tojubireetinga gwali ku TikTok kukyagamba abasajja enkya kitaawo kijja bamusibako omusango ne bakubira essimu nga byonna biraga nti kitaawo yagukola ate naawe ali ku sayidi ya Hajji nga toyina bujulizi enkyasobola okuba omwana wo gwe bakozeeko ekyo ne bakifutyanka so bottom line tosala gwakawola nga towulidde gwakalenzi buli muntu abeere vigilanti nze Hajji sigumusingisa kuba abakazi ennaku zino babi nnyo bajja kugamba lwaki mwogera mutyo ne mukazi sigumusingisa kuba abasajja babi ennaku zino bw'aba omusajja kati mulimu abakazi abaagala n'abaana baabwe olaba basinga omumazazi nga mwebali ng'omukazi akozesa omwana we omulenzi kati kisoboka mu buli sayidi kisoboka so buli muntu nze nsaba Katonda kati guno omusango gwayingiddemu bannabyabufuzi abo tebeesigika ono anko eyaguyingiddemu ow'abaana biki ye yakava eri ewa Biberiki erinnya lye liri wali nti abadde nga agamba abantu bakkiriza emisango gye batazza olwo erinnya lye mweliri nakiwala wa byabufuzi and what have you poliisi yaffe yakutte nawulabye ekituuma ayogera poliisi yaffe ogimanyi yo nze byensonga zonna nzimanyi bulungi otegedde bulungi era toddeyo noga kebyayingidde mu poliisi bakulimba batako kinene nnyo ku channel kuno nonyiga ekipeesa kiri ate buli subscribinga nyiga ka notification aka all notifications tosubwa buli program ebeera kuno ku Dr. Kwefu official Airtel internet yaffe mukubireko Katende Joseph internet yeddukira ku speed ya kikacha waggulu nnyo installation ya bwerere agenda kujja ewaji kutereyo mu dduuka akutere mu waka akutere mu business yo akutere mu dduuka obere ne wifi nga abagenyi we bajjo bawabwika pass anti edda mu kyalo batuwanga album ati ne kuddako ne kati omugenyi bwaje mu remote naye kati twadda ku mulembe password ya wifi erichi so Katende mukubire ku namba eyo agenda kuwa internet ennungi ennyo oleme kusigala mabega then tuyina baganda baffe aba nana habo mouthwash agenda kuyambako okutereza amannyo genda mudwaga shop yonna kuli okumpi ofune nana habo mouthwash obulamu butambule bulungi nnyo divorce matovu leero gwe tukoze naye Africa tumusabire aterere mbere obulamu si nnungi nnyo naye tuwongere okumusabira ategeere naye njagala mujjukiza ewaka tulina emumbo yasigalawo baga emumbo ennenya afi mbere bulungi mwera.